ne bana abaana basirika kuba mubeesonyi no ne babeesonyiwa kati ne mulinda abaana bano kye bakoze mwe kye mulabye ng'ensobi olwo ne mulyoka mulaga nti mulina aya mpitirivu obungi ze mumanyi mulina hadithi nyingi ze mumanyi okunenya n'okubuleminga abakoze ensobi nga mulinga abagamba nti ebibakolebwako bulijjo byose ensobi abaffe teri aya zigaana abantu teri aya zigaana kutemula lwaki temubyogerako ebyo teri aya zigaana kulyaza amaanyi na kusibira abantu bere batalina misango lwaki temubyogerako ebyo teri aya zigaana kutulugunya abantu nabbakubanga ensolo ebyo nga temubyogerako amaloboozi gammwe nga tetugawulira irimu yammwe awo teriiwo mu bye mwasoma ebyo tebiriimu okusirika ng'obusirisi nga abantu babonaabona mwe ne mulira kyemulabye kyebakoze ng'ensobi olwo ne mulaga nti mwasoma nnyo era mumanyi nnyo era mwagala nnyo obusiraamu bwe era mufiirawo ku kikwatagana obusiraamu nga temufiirawo ng'abasiraamu batulugunyizibwa nga temufiirawo ku basiraamu bali mu makomera nga temufiirawo ku maali y'obusiraamu mubagijjanyaze gyamazeewo nga musirise temunyega wallahi basheekhe omutegendereza abaana bagenda baswaza bamanyi bingi bemukola basirika tebabyogera kuba mwabeesonyiwa naye bwe munaatandika okubalaga nti mumanyi nnyo musimanyi mubasomera aya ne hadithi mubakoze ensobi nammwe bajja bajjirayo ensobi zammwe ze mukola mumizinako aya ne hadithi mwalabe mukwano gwange Sheikh Umar abantu baane bakulangidde nga bwawa maama Fiina ng'alimbye mbu asiramuse naye nga ku mulimu gwa daakolo gw'obushiriku gw'omanyi nga tewali wadde kyakozesa mu bushiriku kyasaanyizaawo tetwalabako vidiyo yonna ng'ayo kyamasawo tetwalabako vidiyo yonna ng'alangirira nti avudde ku busawo Buganda ne gwe n'obeera nga gw'omu ku baabawoowa era nga gw'omu yapikanga nti maama Fiina agenda akola hijja abaana babikulangidde abaana batuuka n'okukulangira nga bwewazaala muwala wa Sheikh Kigundu ng'omuzaalamu omwana wa haramu ebyo byonna babyogedde lwaki babikulangidde kuba ovuddeyo n'oyogera ng'obalaga nti bakoze ensobi nga bulijjo ensobi ezibakolebwako tosobola zoogera osirika busirisi wallahi abaana tebajja bawuliriza wadde nga byemubasomera bituufu hadithi ntuufu aya ntuufu naye bwe munaazisomera abanyiivu abayala ababonaabona abakoowu tebagenda bawuliriza baseeka muzuukuke keekadde mufeeyo okumanya abantu be musomesa eddiini embeera gye bayitamu wallahi tuli bubi wallahi thumma billahi tallahi tuli bubi ate mukimanyi naye musi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abooluganda mbasaba obubaka bwange buno mu bunsheyalingire butuuke ku basheekhe baffe ab'ebitiibwa naddala sheekhe wange omulungi ennyo gwe njagala Sheikh Umar Siddiq Ndawula bakadde bange bino ebigambo mbibagamba nga fuutu sooja musiraamu munnammwe ate omuyizi wammwe era nkakasa nti ebimu ku bitono bye mmanyi ku busiraamu nabisomako ku mmwe mulina irimu alhamdulillah muli bamanyi masha Allah naye mbasaba mumpulirize bulungi ebigambo byange bino bakadde baffe bwe mutaafeeyo kumanya basiraamu be musomesa ddiini mbeera gye bayitamu n'okunyigirizibwa kwe bayitamu mu ggwanga lya Uganda bwe mutaafeeyo kukozesa irimu yammwe eyo kufuula basiraamu bano be musomesa ddiini kubeera satisfied n'okufaayo kwammwe ku mbeera gye bayitamu mu kunyigirizibwa mu ggwanga lya Uganda mbalayira irimu yammwe ezo obutagasa society omanyi lwaki tosobola kusomesa muntu muyala n'ategeera by'omusomesa wallahi tosobola kusomesa muntu munyiivu n'ategeera by'omusomesa tosobola kusomesa muntu ayina bizibu eyeekyaye n'ategeera by'omusomesa tekisoboka kati omumanyi yenna omulungi yoyo asooka okufaayo okumanya abantu bagenda okusomesa bali mu mbeera ki omuntu asobola kubanga enjala emuluma nga tolina kyakulya kyogenda mmuwa naye olw'okufaayo okunolaga nti otegedde obulumi bw'alimu kisobola omufuula kisobola okuwonya enjala emuluma nga talidde era n'akwagala nnyo nga tolina ky'omuwadde ne just otegedde obulumi bw'ayitamu ekyo kyekyabalema bakadde baffe abantu be musomesa eddiini abo be mulaba wallahi bakubwa emiggo okusinga ne gye bakuba ente ne musirika ne bawambibwa on the bail basis ne babuzibwawo abamu ne bataddamu nakulabikako nyina omusajja gwe mbadde nimyo naye olwalira akolera wa Kiseka angambye ku Kiseka market abantu 28 baabula emyaka kati egi tebaddangamu kulabikako
abantu abaana basibwa bali makomera nga tebazanga musango gwonna nga mukimanyi bulungi ebikolebwa byonna ebikolobero bikolebwa kwa Uganda abasambe musomese dini wallahi mubiraba ku masimu gammwe mubiwulaba ku TV zammwe mubiwulira ku radio ne musirika kati mukusirika kwa mmwe ne bana abaana basirika kuba mubesonyi no ne babesonyiwa kati ne mulinda abaana bano kye bakoze mwe kye mulabye ng'ensobi olwo ne mulyoka mulaga nti mulina aya mpitirivu obungi ze mumanyi mulina hadithi nyingi ze mumanyi okunenya n'okubulaminga abakoze ensobi nga mulinga abagamba nti ebibakolebwako bulijjo byose ensobi abaffe teri aya zigaana kutemula lwaki temubyogerako ebyo teri aya zigaana kulyaza amaanyi nakusibira abantu bere batanya misango lwaki temubyogerako ebyo teri aya zigana kutulugunya abantu nabakubanga ensolo ebyo nga temubyogerako amaloboozi gamwe nga tetugawulira irimu yammwe awo teriiwo mu bye mwasoma ebyo tebiriimu okusirika ng'obusirisinga abantu babonaabona mwe ne mulira kye mulabye ekibakoze ng'ensobi olwo ne mulaga nti mwasoma nnyo era mumanyi nnyo era mwagala nnyo obusiraamu bwe era mufiirawo ku kikwatagana obusiraamu nga temufiirawo ng'abasiraamu batulugunyizibwa nga temufiirawo ku basiraamu bali mu makomera nga temufiirawo ku maali y'obusiraamu bajijjanyaze gy'amazeewo nga musirise temunyega wallahi bashekhe omutegendereza abaana bagenda baswaza bamanyi bingi bye mukola basirika tebabyogera kuba mwabesonyiwa naye bwe munaatandika okubalaga nti mumanyi nnyo musimanyi mubasomera aya ne hadithi mubakoze ensobi nammwe bajja bajjira ensobi zammwe ze mukola mumuzinako aya ne hadithi mwalabe mukwano gwange Sheikh Umar abantu baane bakulangidde nga bwawa mama Fina ngalimbye mbu asiramuse naye nga ku mulimu gwa dakolo gw'obushiriku gw'omanyi nga tewali wadde kyakozesa mu bushiriku kyasaanyizaawo tetwalabako vidiyo yonna ngaayo ky'amasawo tetwalabako vidiyo yonna ng'alangirira nti avudde ku busawo Buganda ne gwe n'obeera nga gw'omu ku baabawowa era nga gw'omu yapikanga nti mama Fina agenda akole hijja abaana babikulangidde abaana batuuka n'okukulangira nga bwewazaala muwala wa Sheikh Kigundu ng'omuzaalamu omwana wa haramu ebyo byonna babyogedde lwaki babikulangidde kuba ovuddeyo n'oyogera ng'obalaga nti bakoze ensobi nga bulijjo ensobi ezibakolebwako tosobola zoogera osirika busirisi wallahi abaana tebajja bawuliriza wadde nga byemubasomera bituufu hadithi ntuufu aya ntuufu naye bwe munaazisomera abanyiivu abayala ababonaabona abakoowu tebagenda bawuliriza baseeka muzuukuke keekadde mufeeyo okumanya abantu be musomesa eddiini embeera gye bayitamu wallahi tuli bubi wallahi thumma billahi tallahi tuli bubi ate mukimanyi naye musirise twetaaga amaloboozi gammwe ku nsobi ezitukolebwako tujja kuwuliza amaloboozi gammwe ku nsobi ezetunaatukoze tuzitereeze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda